njagala tutandikire ku Winifred na Kanwagi enteekateeka eri mu giya nnene gamba kyawedde olunaku lwankya fire baby abalindiridde n'ebisajja bya swangizi nga bitiisa n'ebisajja gye bigikozekozeemu bikozekoze bayira olunaku olw'enkyando zanze ne tica we are the official MCs naye sebo naffe tusoose kuyisaamu mwina okuyisaamu omanyi kintu ekiri professional kati brand webanga ekola ebintu ebiri professional tezanyira mu koyinza okukeera enkya ku makya ogende ku stage wali oyise mu maiki nga teyitamu kati olina okumanya nti wemba ntambula nga nva eno ninakola bwe nti nkoma wali onatandikira wano byonna ekina okuba naye nga fire baby yabe epikidde asibye muri zire haso zonna kwa lonna asibye awawuula maloboozi agamba nti ali taratibu kituufu era olwaleero bangambye akaviri bali kamukolako byonna ekiro n'ebyokunywayo byonna asanyusiza agambye nti abantu badda ne bakubuuza ogenda kujja otya ogenda kukola naga nno ebyange biri freestyle agambye nyinza okugira ne munnika hati tugenda kuba lunaku lwakweta kyolina okumanya kyali nti bamuyita fire baby suubira ebiriroliro so fire mu mbeera yonna yonna gisuubira egenda kubeerayo era nga kigenda kuba massive nnyo tebo kwendi kuliko gundi wenva ku bwemusi tugenda kutuula wali ne tata serebu of Kati Vision Group neba naye sokoleke muze ku tata wa Nwagi tata wa Nwagi muganda nga webale kubanga joli tata mbona ko lwencha waba wakola jakola kwa hafude ne kamera jijie ko ninga abana tebuzi bujina kandi anze bya kamera sibi binkolera ne olokubanya ekivulu kya fire baby kyazegola boyo mukwa manager baswangiza baby onako naye twogedde ko naye background jola beyo stage badde set bagikoze sana nga bagiteeka kali kyolina okumanya tujide ku mpewo nga buli kimu kiwedde sound test ndabye bajali ali mukwegayira keti mu ogumuwa ticket ningamba bajoli mbanyo nawe bajoli mbanyo ne by the way wantwala baba yimbi nga wagira bayimbi bannawe kanaye wali promoter wagira promoter wagula ticket wagira keti invest keti musajja gwe yongedde okulaga amanyi mu ndonge eno oyina engeri gyolanzemu mwana muwala wini agenda kulinnya milioni endala 2 okumala emyaka emirala kitegeeza tajja kuddayo kyekyo keti ettaffaali lyabamwongeddeko omuyimbi yenna ng'ogenda okutunda shoyo weetaaga okulabira ku abantu be bakoze promota yenna ali eyo nga tosobola kukola keti kyakoze teweepankira ku brandi ya muyimbi sako tuwe Winifred Kanwagi muri hasozi my beautiful friend bayire bampa gundi extra wa malabwati nagamba saimu tunakusasula mmeka namutimbye ekigungu entebe Faba managing omuyimbi Nwagi era faba tegese show eno faba kola production okutegekera abantu abawagizi ba Nwagi okusobola okunyumirwa olunaku lwankya tulanze kati banga nga mwezi naye kati finally tutuuse ku lunaku lwennyini ebintu ebisinga tubimaliriza security tuyise mu buli kimu counter terrorism nebana abaganti babba abantu obusimu nabo tubasalidde amagezi nera nga tukubiriza abantu tinawe mbere babuvunanyizibwa olaba omuntu nga omwebuusabuusa tomwekakasa era omuwaaba obuyinza nenge ebisinga tuli bulungi sound gyeri already twagitestinze buli kimu kitegekeddwa bulungi twagala abantu bajje banyumirwe tudeployinze nnyo wabweru ku luguudo gye bagulira tiketi motoka giziteeka abantu kino kitagiremu amaanyi mangi nnyo tukimanyi ate nti nesho bweggwa abasirikale tebajja kuvaawo bajja kusigalawo paka sanga 8 bamanyi nti abantu bonna bakoze eki ti abantu bonna bagenze kyetukoze ku Nwagi kutuloza nti eno yesheyinza okusinga okubeera amaanyi mu bbanga recent tugase usually ku sound mukozesa sound yemu netukozesa sound nga za mirundi 3 kuba tumanyi nti ejja kuba y'amaanyi ate twagala kulekanyiza nnyo bantu twagala omuntu obenga owulira bulungi ng'onyumirwa so tukozeseza basupplier bonna boyinza okulozaako ab'amaanyi mu industry yaffe ya events nze naalikubiriza abantu bajje ng'obudde bukyali kuba olaba ku tiketi ngeri abantu gye bali ogulamu tiketi toyagala ate omuntu akutwaleko ekifo ky'okumpi oba ate osimbe layini so tugenda kugulayo emiryango ku saa 9 ogw'olweggulo so abantu bakubiriza bajje mangu basobole okubaawo ate omuyimbi shoyo empanvu toyagala ate obenga ojje ate osaye nga yakozeeko dda oluyimba lwo nga yaluyimbye dda Nwagi alina ennyimba nnyingi tumanaginze Wini emyaka mingi mujje mbungi nnyo kubanga tula wano
ndaba buli kimu bakitegesedda banaffe partners alabo ndabona basetinze ddawo bagenda okukolera stage bakitaddewo dda kati ffe tugamba abawungudde ticket tongera bajjukiza titiketi zammwe muzinone enkya ziwere essaawa 3 ng'ononye tiketi yo genda ku main reception lagayo kaadi yo ndagamuntu yo amanya gamu already weegali mugyewo tiketi zammwe bannange. Real talent oyo nno mwana waffe wano okuva mu Urban Rated Next tuyinza kubanga tumuleka gemanyi gaffe gola bagabukedde Urban TV bukedde fama getusobodde okubanga tumuteekako Winnie Nwagi muganda wange kyali waffe twagamba wamulaba wali mu Bride and Groom Expo musubiro mulaba mu mbutu y'embutikizi musubiro mulaba muli kintu kya New Vision tetusobola kubanga tumuleka ffe twamwezaalira musically era olunaku olw'enkya tukugamba gyonna gye tugenda okubeera eyo in fact oyinza n'okulaba Full Doors live olunaku olw'enkya ewa Winfred Nakanwaji. Once again, tongera okubajukiza bagita Bukedde TV2 kasalabe chai program yaffe Biva Organic batekamu amaja basangibwa wali ku Access Building opposite Sojovaro. Fune namba ya Dr. Bloody wange mwangambye dda Bloody wange mwagala nnyo Dr. Senjobe ajjanjabisa mmere yaffe eyawano gwo omukyala agenda omwera omukyalireko adiringa neze bayita infertility levels zonna ku secondary ne primary genda omukyalireko Dr. Richard Senjobe wali ku Access Building opposite Sojovaro osobola okubanga omufuna Richard Senjobe mukubire ku 0752 nkaaga 24 nyegenyege efuse nyegenyege ate kati evudde mu bantu ffeffe nyini nedda mu palamenti no why nyegenyege ono either biri ebintu bibiri either wagenda kuba wanjawulo nnyo oba abategesi bagadde mufuulo wanjawulo enebweru wa nyegenyege President wa FDC agambye asose kubiwulira tasobola kwogera nga tabimanyi agendayo yetegereze abantu ng'ebizibu bijjudde mu ggwanga lino amataba gakuba abantu ekaseese landslide mu kibuga enkuba abasuubuzi bali mu maziga okitegeera emmere ey'okuliya ekalamoja bakyakaaba naye kati essaawa zino mu palamenti ekiri mu palamenti buli omu nyegenyege neweebuuza amaanyi ga nyege tetugaana wadde nga nyegenyege ono nti mulimu embeera ya immorality bali gye bavumirira okitegeera ate mulimu n'embeera ya tourism abagiwagira abawagira nyegenyege kye bagamba nti bapromoting tourism sente zijja abamukuba nyegenyege bagamba bakuba lwa immorality abeerayo waliwo nabaogera oli agambye nti waliwo yasanze bbaawe ne tiketi za nyegenyege tetugaana nyegenyege bayinza okuba mu frankises bayinza okuba topico mu frankises ebbiri naye ate amaanyi palamenti geemutaddeko jjukira olunaku lw'eggulo palamenti yakalambidde negamba nedda ffe twagala nyegenyege ne bijjulira olunaku olwaleero kati olunaku olwaleero era palamenti ekalambidde negamba nedda ffe nga palamenti nyegenyege tuganye era ne basindika ensonga zino kati zigeze mu kabineti zaki nyegenyege kati leka nkubuulire olunaku era olw'eggulo palamenti erina kyeyayisizza okwongeza gundi pensioni waabwe n'okwongeza omusaala gwabwe palamenti yeyongeza by 5% abaka beeyongeza omusaala by 5% naye abantu tebakyogerako anti kakati bali mu kutubikka ababaka beeyongeza omusaala by 5% kati banaagenda okubuuka ekyo Simo nga nenyegenyege yawedda this could be a scapegoat okubanga bayisaawo kiri ekyabwe ekya 5% mwene embeera gye tulimu nga beesibye ku nyegenyege tuwale tukyali ku nyegenyege ate amawulire amala tagatabudde eggwanga ne gayingirawo agani aga Maama speaker ate n'atugamba nti bannange waliwo abamulondoola nti obulamu bwange buli mu matigga mbe obulamu bwa speaker buli mu matigga ne tutyamu nnyo jjukira lwakafiiri wano speaker kabanonda binameka ani alondola speaker waffe era amwagaza ki Maama ebintu bizibu takyaddamu na message newomusindikira message ebintu bya speaker bizibu sooka tuwenyegenyege ne speaker tuwenyegenyege ne speaker kubanga ebintu bizibu ensonga ezo naye zinkanze munnaye Producer Kamya yali ku muganda wange ku nsonga ezo senga Malusi Kawomera Anet Plaza n'agamba nti mugende mukolere abantu babuli. This afternoon we had a meeting with the team from executive legislature
that we are not in for whatever is happening, that one there. We cannot fight with the executive. In the spirit of harmony, let's allow government to do its part. For us, we have made our stand. And Right Honourable Speaker, the motion that I want to move is that moving forward, because the excuse being given is that it is just a week too. The other year when Father Lokodo was fighting, it is 1 day too. So can we ban Nyegenyege from taking place in this country, Right Honourable Speaker? This is the motion that I want to move. We have other means of promoting tourism as a country, Right Honourable Speaker. We've just had the Karamoja Cultural Festival. We've had the Bugisu Cultural Festival. You have not had these controversies. The controversies are coming out because of what has been taking place at these festivals. One thing that I want to remind this House, that nobody will ever run this House so long as I'm a Speaker. Nobody. If you think you're going to overrun Parliament of Uganda, you will not do it. I am elected by 415 members of Parliament. Number two, the decision of this Parliament on Nyegenyege stands. Number three, the executive should do its part. Nyegenyege si yalibadde issue eteesebwako mu budde buno. Tulina pertinent issues eziruma eggwanga. Nyegenyege mazina immoral dance. Kati naye bwe ndaba nga Prime Minister ayogera nyegenyege, baminister boga, can you imagine tebatuuzangako lukiiko lw'abantu bafanjala naye batuuzizza olwa nyegenyege. Mbu Prime Minister atuyise tutuule tuteese ku nyegenyege. Anyway, n'abateesa ku nyegenyege nabo balaba nga bali nyegenyege mwennyini. Because it has been overdue. That's one. Two, and it was in relation to the issue of Ugandans that were being talked about. Because if that can happen to me, who has all the security, what about a solo who does not have? So I raised that issue in good faith, and I want Ugandans to know anything that happens to me, I have got assassination threats. I have got them, and I am not going to be intimidated. And we are going to handle it. It's not anything for debate. It's not anything for debate. Let's leave it. You've heard from the Prime Minister. Issues of security, especially when it comes to assassination, to me, cannot be discussed here. I request that you give me time. We shall inform the Commander-in-Chief and also inform those that are concerned. Ensonga y'okubeera nga Speaker ayina okutiisatiisibwa okw'okuttibwa nsonga nkulu nnyo yakutwala ng'eri serious era nze sigibuusabuusa kubanga nange kennyini nva Mubende, nze mubaka akiikirira Mubende district mu Parliament. Naye waliwo abaami be tubadde tulwanagana nabo mu nsonga z'ettaka. Omwami mu yankubidde essimu n'aŋŋamba ajja kujja wano ku Parliament anyambule kubanga nemedde ku nsonga z'ettaka ezikwata ku bantu. N'agamba ajja kutemako omuntu omutwe agundeetere. Nti okuva ku muntu asinga obukuumi paka ku asembayo ali mu kutiisatiisibwa. Kakati bwe batiisatiisa omuntu alina emmundu ezo zonna ng'alina ne armored vehicle, kikwewuunyisa nti Bashiru atalina kambe. Atalina na kambe kamukuuma owa Mubende municipality ogenda okukola otya. Bukedde TV ensonga zino muganda ngo ziraba bizibu nnyo. Simo party eyesembyeyo speaker badde alaga okutya kwalimu nti waliwo bamutiisatiisa omutuusako obulabe era agenza okuva ku Parliament olunaku olwaleero nga security bongedde beefing up. Kitegeere kubanga ensonga z'ebyokwerinda zo tebazisaagiramu. Ensonga kasole agamba nti bamutiisatiisa era kyekyo kyasonyesibwawo nalebo twakagabo kasita yagambye nti ze banteka ku pressure n'enjagala okwetuga agamba omusajja tumusonyiwe olaba tunewaabanze ng'ontiisiza speaker bamwagazaaki era naye akugambye kati olaba otiisanze speaker olwo kayemba solo webukomansindi atalina wadde kanyama mukuuma okitegeera naye nga
byonna biri Uganda wano babisabire twongere okwesabira Nyegenyege abaka palamenti ndoza tusubira tiketi mwaziguze eza nyegenyege kuba mu musinzo kubanga mujesunga nawe wa nyegenyege palamenti endaku zino tulaba nyegenyege bukedde tutwabuza kumwenda omusinzo kubanga mutulaba naddala abali mu United States of America Mary Favia na mulindo ogamba otya Messe Bontwe yabadde wako yo yabadde waka Pastor Peter Sematimba yagambye yamusindise mu kyalo kye I sent message to my village I love my village yalaze waka Messe Bontwe nkubuzaako Josephat Seguya ndabira timu yona na Joli nayo muganda wange amanyi mangi nnyo baganda abali Saudi Arabia baganda abali Jeddah and of course nabali gundi mu UAE mwebale kubanga mutulaba baganda South Africa agamba atya manager Abbas okuva mutwa high studio mukwano gwange baita SN Powers Kashima Yanja and of course ne musajja mukulu baita twa high studio salute Martin mama wa Chameleon Mama Kabineti wajirabye mujala Prosma Yanja mama wa Serebu mama wa Serebu oli yaita tata wa Serebu ono mama wa Serebu enaku tazanyirwa kenaku zino enaku zino kati amanyi okuvimba muka mama Kamili ane mama Kamili tamanyi kuvimba mzima Yanja yamanyi okuvimba katika kubulire mama naye ayiga okuvimba tata takyamuli yako luvimbo yekka so omaita tata yango luvimbo yekka kati mama naye enaku zino omusanga ganze mama abaserebu ludde okujja okulabako mama prosi yomu kubasinga okubanga bampuliriza ku radio abasinga okubanga batwagala era omusanga naga banne bebale kwagala daaga mama yagala daaga omanyi birthday daaga kyagalika birthday za mami ennaku zino gundi yabadde azikuza palaso yabadde akuza birthday za mami kati palaso teyabaddewo bambi nga bakuza birthday yabaddewo kyebakoze ekyenjawulo ne Kamili taliwo yagenze kuza ku baana ate ne Daaga yabadde n'ebizibu Daaga yabadde n'ebizibu yafunyemu ebizibu Semayo avuddeyo naku yasibye ku poliisi wali eri ate Daaga ngatandangamba Daaga yafunye ebizibu yakasente yakafunyefunyeemu emisuba gyamukubyemu okaawo yabadde ndowooza loadinze kati mu kuloadinga naga naavuga yavuze bubi kawunyemu yatomedde kakati emotoka gye yakatereza naye Daaga ekyovala Kamili yakumala enjirova nga bamuwadde emotoka empya emotoka yakagitereza agigulidde gulwiro agitereze Daaga bamututa ku poliisi wali eri nga loadinze emotoka yagitome so kakati bakabaana babeera bakabaana omaye babeera omu abeera mukamwana kati bano bakabaana basaze ne bagana nedda mami katumutwaleko out bamututte wa mami bamututteko out bakabaana tebazanya soko nsongezo era mu mbeera ye mami n'avaayo natabukira gundi mukyalabu kyamaani wamageto mbwalekera okweyingiza mu nsonga za Daaga era n'atusuubiza mbwe saawa yonna oli gwe baakuba oli gundi Sandra mbwakomawo era Weasel yaŋŋamba luli mbwakomawo okuva ekigali Weasel yaŋŋamba era n'akasente nti gundi yakasindika akasente Daaga kayonoona ennaku zino Sandra yakasindika okuva ku famire eri naye nga mami kyetukusaba kiri kimu wadde Sandra nabaakomyewo yongera just kulaba nti nno akansolinga abaana mpa maama mulabe kansolinga abaana abo obaagale bonna kyenkanyi tuwe maama tulabe amazaalibwa ebale nnyo nga tuuseeko nga myaka emeka maama myaka tebajogera bakazi teboogera myaka kyayinza okuba nga twekola myaka gyo emyaka nina emyaka 68 kikyewenyumiriza mu myaka gyo maama kyenenyumiriza mu myaka gyange Mukama mpadde obulamu nkuzizza abaana bange n'ababaganda bange n'abalala bonna nina emikwano kati ndi mu makungula neeyagala omwami tutambudde naye ng'ocelebrating omwaka gwo ogw'okulala mwami tabisobola tayagala asigadde waka n'omugawo ogenzeko ku awutu nemugamba nakukiriza bakyaŋŋaana emyaka gyange tukulanye Sandra ateta ensonga ezo mwazikola mutya mwazimaliriza naye nga byaggwa bambi era he soon coming back she's end time ali wano mu Uganda akomawo twamanya nti yagendako ewaabwe mulamu ng'omuntu ne how sure nti agenda kukomawo we communicate tucommunicatinga nnyo naye and she's okay n'abazadde tebalina buzibu naffe yagenda ng'omuntu agendako ewaabwe naye teyagenda mu bubi ensonga zibadde ziyitingana ku social media danira nga awanda omuliro eri famire yammwe gwenga maama golowooza bw'olaba nga abaana bano waliwo enkolagana ate ey'omuggundu awo nsanyuka nnyo manya baagalana
nawali guli mukwano gwe gubatawaanya teri kirala laavu ne Daniela ne bbaawe bamukwana era Daniela tanobangako mwe mukyogera mbu Daniela yanoba ddi Daniela bwe yali agenda Amerika twamuwerekera ne bagenda ne bbaawe n'amugulira enju era Daniela ali mu nju yiye kati oyo yanoba teyanoba nemmwe mukisussa Chameleon yayagala abaana be okufuna better life than here in Uganda era bali bulungi naye mukyala geto yali akiyingiramu ngaani alina bizibu kawuwe alina kumala bya banne yali aliwo ng'amala bya banne bibyo ebimulemye ali ku bya banne kimukolako nga mukyala munne oli mukyala ye ng'omukyala lwaki tabimala naye mukyala era mufumbo tabirina abuse nga nnyingi zempulira naye lwaki tamala zize uwe amateeka gatereera kirungi kati na bano bajja kutereera Maama abamaama mama waserebu mama serebu mama mayanja mama daga nomani nkubuza kandi of course ne mukwano gwange Dr. Jose Chameleon nkubuzaako mu United States of America Dr. Jose Chameleon bangamba ali yo abuzeemu ogenda kuwulira legendary gwanga mujje bangambye yagala kuleeta bonna abayimbi mu East Africa nawulidde Kadamani kagala kujja ali gugundi ono ali Kiba yagala kujja kugwanga mujje bonna abayimbi abo generation ye eyagala kubanga ejja kushuya Dr. Jose Chameleon kati of omukyala gwe bayita big events Chameleon tukubuzaako mu United States of America I know budde ennaku zino bungi ku social media and of course ne ku TV bonna batulabire buladi wange ate nga kijja kuba kyakabi nnyo because wokuba wakafaananyi nga Chameleon ali wali ayimba ku stage bana bazza honalinga ekivvulu n'okubeerawo ku kivvulu gundi omuseruzi ono kyine nisha mbadde manyi kyine mukwano gwa gundi gwa Senga Malusi angambye yaleese gundi ayina ke yaleese akabakyala akapyale kankalabe wano kangambye Senga Malusi angambye Simon nakendayise akapya akabakyala akayise ladies syrup Senga Malusi alese sirapu y'abakyala omukyala agenda ogyekwate esigadde litulekere Senga Malusi ne Martin nga tetunagenda wala amawulire agakagwawo ssaawa zino Queen wa Bungereza avudde mu bulamu bw'ensi amawulire agakagwawo simanyi wa produce ekifaananyi okiyina Queen wa Bungereza avudde mu bulamu bw'ensi essaawa eno ge twakafunawo era Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe famire badde mazotuuka ku ddwaliro wali eri gye babayise era nga ebigenda mu maaso omanyi waliwo n'omuntu kwegamba abapresenters abamu kati omanyi eri bayina title ngoli bamita royal presenter kwegamba presenter bagundi banamawulire bagundi nga bwogamba omunamawulire we South Africa ye Ndijjo kyetife South Africa nga Ndijjo si yakyogedde tekiba kati ngano tulina Dickson Kulumba nti omunamawulire w'emmengo kati olabanga olulimi lwayogereramu lutandise okyuka face expression etandise okyuka omawulire obuzibu bw'amaanyi nnyo yazaalibwa 1926 afudde 2022 ekwininga wange ndi Mukama Katonda mwe ekyomule ky'emirembe nasoose kulaba Big Eye nga muteeredde esaala agamba Mukama Katonda kuma Queen waffe Big Eye yasoose ate Big Eye alina authority ayinayo omwana omungereza n'omusajja n'omukazi omungereza anazaaka okubika Chosen Becky tannaba kukola ki naye nga Queen avudde mu bulamu bw'ensi muganda wange okusinziira ku mawulire agava mu Birmingham Paris eddakiika emu emabega Mukama Katonda ekimu eky'emirembe yasemba okujja wano mu biseera bya Chogam yasemba okujja mu biseera bya Chogam nina mukama wange amuyita Felix mukama Felix ana ekifaananyi nga handshakinga ne Queen akirina nga handshake ne Queen agirina ekyo kyetimu ku byokulembeza olunaku lw'entelevision ku myaka ndooza 96 Queen wa Bungereza avudde mu bulamu bw'ensi kasita nalabye amawulire kuba yasembye ndowooza handshake nasembye okulaba ya Queen yabaddeyo omukyala ajja prime minister omupya ajja nga amubuuzaako so yembeera eyo kuba nase nkugundi mpulidde bagamba nina gundi gye mbadde ndabako nga ndaba omu ku baakabi agamba gagenda kuba mawulire mabi ku saa 7 ez'amalya g'ekyemisana e Bungereza temujja kugaagala okuva mu Birmingham Paris abaana bonna baziba mubeereko ku saidi awo byonna bibadde bigenda mu maaso yadde bikulaga nti waliwo embeera eraga nti avudde mulamu w'ensi eno kubanga TV zonna e Bungereza zibadde zakyusizza dda nga zikulaga live coverage okuva ku lubiri otuuka mu ddwaliro gy'abadde ali so
ng'ennyonyi bakolaga nti kati neebuuse neetuuse ku ddwaliro bano bazze bano bava UK bano bava gundi so nga kikulaga nti because abadde alwala naye nga tetuuka ku mbeera eraga coverage ewezityo so ebibadde byonna bigenda mu maaso era bikulaga nti no ddala ye abadde yawummudde. Mukama Katonda amuwe ekyomuliro ekyemirembe. Aganda afe Abangereza kimanyi bulungi embeera si nnungi ebungereza. Anyway. Naffe twesabire wano speaker antiisizaamu waga nti bulamwe buli mu matigga. Speaker nange antiisizaamu. Ndabe wano ku social media kuno platform yaffe abantu abasinga obungi babadde ku mboozi ya speaker bangi nnyo. Miro Joseph ndabyeko wano Ronald Bossa mulimu Joseph Mamba mulimu Nisha Cheyune Haruna Swaibu so nabala bangi bade manyi Honorable Cheyune Haruna Kasulu abachala mwagala ki musajja wange Honorable Kasulu tukubuzaako nnyo musajja w'emyogeeyo and of course ne bannabya bufuzi mikwano gyange nduze tugendeke South Africa eyo musajja waffe gwe bayita Mukabya Junior afuse Mukabya Junior ayongedde okunywiza but very aggressive speed eyayiriri omulaba agenza alumbye aba South Africa abakabi alumbye studio ezakabi South Africa. I don't know the forces behind him ndoza ye King Shafiki bani kacha de bank ekisooka akyagala katale wakyagala alina connections ate alina n'obusobozi obulaba nti apromoting ekintu ekyo because omanyi ebintu bibiri connection kikulu nnyo nti Simon bamwetaaze mu dakiika emukola ki mufuna n'akola kyembanja gadde waba ayagala kukola kolabo n'abayimbi abayina bangi tebeetaaga nnyo muwanvu era byonna byonna because emikwano agirina so mu kolabo ennyingi zazaakola kwatagamba alina nnyingi ayina ya gravity ayina ya Khalifa Aganaga ayina y'omuwala oli owakabi omu ku bawala abasinga okuba ba Spice Diana be South Africa ayina nayo nomugaye gwagamba yakunyaga aliwa yakusasula Andre niraki tugenda mukwata nga afuluma ayina yadadi neba on a serious note nga tonagenda wala nina Rose yetaaga okuddamu okuyambibwa ate ogwokubiri what's wrong with that yazzeemu ebintu ebyekiya nina Rose mbadde baiti ebyesonyiwa nina Rose yetaaga okuddamu nabye mukwano gwange wano gundi ono yali omuwala nimwera Pretty Guru namulabye nga naye kwegamba avuddeyo agamba bannaaye atakozesa nkubiragalagala totawaana nze tebintuusizzaako nze mmanyi kati ndowooza oba preaching a message ngeeyo because nina Rose ada preaching a message yabutakozesa biragalagala so nsuubira yabyenenya ate waba abizzemu kiba kibi nnyo nnyo nina Rose nywerera ku kiri tatambulira mu mbeera egamba do what I say but don't do what I do wabula talk that talk eya buli kimu kyokola mugenda kukkiriza nti anyway Mukabya Junior mukwano nyingi zaalina yagambye nedda kagateko ne yamuzeeyi we Mukabya Senior yalinyenyonye mpaka South Mukabya gundi Mukabya Senior sayo nagenda South Africa bagenda shooting a video olw'amaanyi argument y'emyaka kubanga abazayi balina tendency egamba nti mwasubwa oba mwayonooneka abaana bagamba nedda muzeeyi byammwe temunyumibwa ku bulamu fe abaliko kati essaawa zino yo argument eyo Mukabya Senior tumufunye ne Mukabya Junior tubafunye bombi Mumbeja Leila kwali ku TV Mumbono wafu wapakasa kwali ko Mumbe beautiful Mumbe tukubuzaako gambo tya tuwe tulabe mugana ng'ensonga ezo ogamba otya nange gyendi akaviri ko akasala simanyi Junior ye yagamba obikole Junior akopanze Junior ali mu kukopanze ebyaddala kali Junior ansobola naawe kaviri kabavubuka nnyo n'okatintinga Junior tansobola lwaki ogamba bwotyo muzeeyi atanatuuka kunsobola olwabadde awo koggwe komusabeyo kolabo ate nze musaba ate ffe tumanyi gwe yamusabye kakani nze nga musaba yakera ye yalina okusaba nze okakasa ekisokera ddala Wile Mukabya taata wange ekyokubiri Wile Mukabya is a legend and is a living legend and is a star muyimbi wa kabi muyimbi wa amaanyi ate taata wange kwegamba bw'aba mpadde omukisa naŋŋamba mutabani waliwo ekintu bwekiti tukikole nga nange nga bwekiri nti nnoonya buwagizi eri abantu ab'enjawulo mu music mbasobola gaana era kyekyanyimbisizza naye nga ndaba ajja kuba musajja muyimbi yennyini era oluyimba olwo okutandika ndimuwe namuwa kumugezesa nga njagala ndabe ddala n'abeera omuyimbi manyi amakyatikyati agamu ag'abavubuka
nalowooza kati gano makyati nange nemukola akakodyo nemugamba yimba oluyimba ng'oyita mu nnyimba zaffe ez'akadongo kamu ate nakikuba yakikuba mwana awo nampangula mwayimba ku mulembe gwowaana guli ogwammwe ye awaana gwaabwe naye nga gamazima amatuufu omulembe ogwaffe gwali gwakabi ate nga gwokoppa byakakati ate ezo enviiri zaaliyo mu mulembe gwammwe byolaba ate mmwe mukoppa biri ebyayita ebyaddala buli kyolaba kati kyaliwo kolaba eyo gwabwe era mu kyo kyensuubira nti abantu b'omulembe gwe bagenda kubeera nga baagala kyeyabadde ayimbako nange ab'omulembe gwange bagenda kubeera nga baagala kinabadde nyimbako vidiyo yo mwagikola vidiyo tugenda gikolera South Africa bannayuganda musuubire ekyakabi kweno vidiyo eya mulembe ki yadde vidiyo zaffe zonna zonna ezibadde zijja ziri world class naye ate negenda kusukkawo kubanga erina okubaamu vayibu y'ekivubuka vayibu y'omulembe gwaffe sobola okakasa abazeeyi nti omulembe gwaffe gwe gusinga musajja mukulu omulabye muganda wange Mukabya Junior nkubuzaako bandabire bonna bonna agenda okunfulirayo mu feetu simanyi lwaki abantu bange abali ebweru mwena munkotogera Mary Flavia US namugamba nfunireyo ekinyaga yagamba yesesa bwesesa Flavia nfunirayo ekinyaga wire Mukabya nfunirayo mu feetu omu nange neeyagale muganda wange Medima agamba atya saizi South Africa Medima asirise musajja wange Master Juko byonna inayitekera December Medimo Master Juko nkubuzaako nnyo ne family yonna yonna batwagala nnyo Dumba Adams Babalao Dumba Adams abona tebava ku podium musajja wange Gike Chopa nkubuzaako Gike Chopa saizi South Africa eyo South Africa eyo muganda wange muli abantu bangi nnyo naye tugenda kujja South Africa ku show ya musajja mukulu twa I studio Afrigo Band yo naji situdde agitadde Santon eno Afrigo Band abantu 15 bonna Afrigo Band I studio twa agirese tujja twagala kusaasira ku baganda baffe n'emikono gifu manye bongeze eno tulina abantu baffe bangi nnyo Kudani Byansi Richmond Promotion Jose namukulu wange Hassan yali abongeze DJ Moze bantu bangi muganda tubasasiddeko nnyo Hassan tubasasiddeko nnyo okufiirwa Queen ate nga Queen omanyi naffe atukwatako because tugwa mu lusolwo nnyo etandika okumwogerako wano tuyinza okusulano Martin Ndijjo njagala otegeeza abantu tisenga mirembe atugamba tugende tumukyalire abaganda banfe tugende tumukyalire mwena abalina ebizibu byonna eby'omu kisenge senga mirembe asangibwa na mmere atugamba ensonga zonna gw'omwana ow'obuwala genda omwekwateko omusajja gwe wabula okuzaala wakola kiki kyonna senga mirembe akuyita wali ennammere osobole okuba nga okwasaganya ensonga ezo Chris Evans Kaweso mwana wa jjajja akyalima isha ngatajja mu Avestman Expo ogataka ekyenyondo omusanvu yekolera erinnya enyondo omusanvu ku mutwe kuno wadde nga temuli wadde ya kyama kale mwana Saimoze embeera ku TV nenkulaba Zali Brown etya munzijjako ng'ayagala kummanyira omanyi nabanga naye abagagga ne bamukubira ti abagagga kalungi ye yali talina byayagala ng'ayagala kumpitirako buyitizi naye ako kazani kanjagala naye ng'olumu kaŋŋamba n'okuŋŋamba nti omugagga wange ono yampaddeyo bwezi nkuweeko mmeka Chris Evans Kaweesa Bendongo September baby yemukuwa September babies olubuto lwali lwa Christmas kakati mu mbeera enjawulo naye bamukwedde surprise party nze nkubuulira Chris Evans bamukwedde surprise party ate ekyenjawulo bano babadde bafaani abawala bafaani abawala ngate mulimu n'abafaani okitegeera n'abafaani akuli abafaani abawala ba Chris Evans n'abafaani yakoze birthday eyo tanamutongoza so alinayo omuntu gwalaba alinayo omuntu gwalaba tetujja muyita mukyala kuba tanamutongoza naye nga waali awo ku kido Chris Evans era enaku zinondooza ayambibwako Abitex mu ndongo eno kubajjukira solo yabikaminga bize nnyo n'ebyobufuzi manager Solo Kayemba engeri yagenda mu palamenti n'abeera bize nnyo kati Chris Evans n'akiraba nti ajja sigalawo n'afuna Abitex amuyamba kati naku zino Abitex eno ng'agyagala naye agiteekamu ate n'agita balina akayimba Serena Batake yakola ne Nina Rose very nice song naye oba ssente teyaziina zisindika Abitex neetaaga okulaba ng'ovuddeko bino byetukayana ebyendongo olaba akayimba ke yakutte oyo yani Serena Bata n'akola ne Yared kayimba kalungi nnyo bwetaga push anti problemu gyalina ebigambo ate bisukka ne bisinga promotion oba waabivulu muga katonda mugulu Abitex buli kimu
buli luyimba lwalina lwakolera abaana abo lulungi naye ate naye awangadde ne gundi naye simanyi naye simanyi banawangala omanyi engeri gye yamufunamu obijjukira bulungi yali yakiyaye kwagala kulumyamu sipapa kakananga anywezezza ena abatwala bungereza nani abatwala pisira lisa bandi yone yabitex egenda kintu nga kiwanise Prince soko mutuwe birthday party Happy belated birthday. Thank you bambi mwebale kunoonyako ndi wano ndi musanyufu kuba nti mpezeze emyaka 29 kintu kyamaanyi bangi nnyo bavubuka bannange tebasobodde giweza abakazi oyina bangi oba be bakusibako naye twakalabayo keeki emu yokka abakazi osobola okuba nga olowooza nti olina emikwano mingi naye wabaawo omuntu akwagala nga ye akwagala byaddala kati ama mukazi nga mukazi wo giba mikwano lwakuba oluusi mubifuula mbw'oli mukazi wa muntu Shakashi kyamuyisiza kitya kinene okubeera nti Mary Butter ate yaleese keeki ate yenga nedda Shakashi kiina musomooza busomooza nti omuwala nga Mary Butter okuba nti ate akukubyeke kitegeera akusinziza obukodyo nti gwe ng'omwana omuwala oddamu ebbali noga naye Brusha kyendiko kyekituufu bw'abanga Mary Butter asobola okuleeta keeki nga nze ndi eri kuba nze natudde wano nga nkabera essimu ndabo ba Brusha akuba Brusha nga naye yapositinze bambi naye omuntu okupositinga nodda mbuliribwo ne weebaka omanyi n'ekiyamanyi kyakutegekera ate anaakireta birthday wedde kati abaana bankubira abawala bababeera ebweru Saudi Arabia simanyi ani kata olina okuwasa Brusha olina kati embeera y'okutiisatiisa bamukakabukasi anti ngamba byampaka okitegeera Brusha tasobodde nakuleeta keeki kati omuntu kitegeeza oyo takuliiko okitegeera birthday tuusa ate nze neewe keeki okitegeera omuntu ne bw'oba wandimwagadde naye wadde banne bagamba nti omuwala muwase naye waliwo olabanga ekintu okakakikake kitegeera omuntu nga takuliiko simuwuliriza kyoba omanya nze Brusha muwulira ali eyo akolima simanyi bamututte simanyi ebiki siina tetwogera kiri awo ate ne bwe tuba twogera era si kyekikulu ennyo kitegeera temubiringiriza nnyo wenayo gwolaba ekiseera bwe kinaaba batuuka nga kyakulaga abantu oba benda abeera njabba balaga naye kati saawa zino tulinnyo ku concert nga 29 October mujje ku Freedom City okitegeera waliwo kyetwebuuza concert ngituumya Another Love bikalubye leero tusaze ebbeeyi tusabye $3,000 tugamba nti abantu basatu bateekamu akasente Viva Organic senga Malusi Kawomera senga Mirembe bateekamu amajja but of course olunaku olw'enkya tubakoola ffenna tugendewa ku cricket oval wali ewa Fire Baby kuba omundoza bakubyemu neraga olwaleero manyi Pastor Kayanja alonkiza ekintu kyekyokunoonya okusevinga kalamoja akoze ekyenjawulo TV zonna abaddeko oku abantu bamuwadde ssente bannaye abantu omanyi lumu nali ndowooza nti gavumenti erina okuyamba nnyo abantu b'ekalamoja wadde abantu b'ekalamoja bano gavumenti bannayuganda era gavumenti eteekeddwa bayamba ninawuliza enjiri ya Pastor Kayanja ng'agamba nti nedda nti ne bayibuli yakiwandiika mu bayibuli ekiraga nti kanisa yeyino sooka okudduukirira abantu baayo so nga gavumenti weteekateeka okwongera okuwa obuyambi abantu b'ekalamoja because okimanyi ayina waagenda okukola sente zo zetuwaayo zino ayina waazitwala okuyamba abalala God bless you man of God Pastor Kayanja waliwo abasumba basolooza naye ate nga bo basolooza tebayamba balala simanyi wa palamenti yaffe mulina kye muyigidde ku mupasito oyo simanyi abasumba mwenna simanyi wamulina kye muyigidde ku mwami oyo olwaleero ekintu kyalonkinze amazima gawedde emirimu abayimbi baba gospel balabye bayimba ewuwe bazze musajja mukulu Kamya yabalimu Kamya soko batuwe tubalabe nze tubalekeyo tunakwatagana olunaku olw'enkya from essaawa zino wetwogera kati ye king because oli waamala okufa ono ateekingirawo essaawa so Princess Kalaika yagudde mu bintu ebyo yali yasaba asooka aveeko mugundi okumubungereza nga yeeyongerayokko bamuyise n'akomi n'afulayinga olwaleero era nga Queen afudde Elizabeth
ndowooza yasinza okusavinga ebbanga eddene okubeerako ebbanga eddene ku ntebe eyo yasinza okubeerako ebbanga eddene naye nga twongere okusaasira baganda royal family ne baganda baffe ebungereza because tulina bannayuganda bangi nnyo ate nga bannayuganda abangi abo bangi bafuuka bangereza kituufu baafuna obutuuze ebungereza ate naffe ne god's plan naye mungereza bangi nnyo leka tuleke embozi y'omugundi y'omunakenya wa gospel tunakwatagana Uganda, we're here. You're here. We're here. Looking forward for this Friday. This Friday, I see you at the concert. This Friday. Yeah. Oriotiasa. Oh, Sabanange. Smile at me, mister. You look the way you're so serious. We're going to give you a Ghana. I want it. Oh, yeah, I'm fire. Fire worship. Amen. I'm happy to be here. May heaven rain on earth this Friday. Now greet me, Oriotia. Oriotia. I said it right? Yeah. Oriotia. Let heaven rain this Friday here and let them sing band. Oriotia. Senior Peter. Bundi ali Alex yani mukogera. You better say I'm gonna call you on stage. I'll bless you. Hey, bless you. Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa